Hassan Kakaire mutuuze w'ekiswa mu ggombolola y'e Nakawa alina obumanyirivu mu by'okubajja. Kakaire yasoma okutuuka mu siniya ey'okuna wabula ssente ne zibula n'atasobola kweyongerayo. Ate ng'omulimu gwe yali akola gwali gwa bubaazi n'agamba mutabani sirina ssente zikwongerayo okusoma mu higher education. Wabula nkusaba otuule wano oyiga omulimu guno ogw'omu mutwe. Omulimu gw'obubazi agumazeemu emyaka 2 wabula ng'aludde nga talina mpapula zikakasa nti agulinamu obukugu ekimuviiriddeko n'okufiirwa emirimu egy'amaanyi. Mbagamba yesaabisoma mbadde nabiyiga buyizi. So kati bagamba kampani yaffe nga twagala omuntu ng'omulimu agulinako empapula okubanga nti tusobola okufuula tuti inginiya gundi yatusapulayize furniture ono okuva mu kampani ye amukasimolo sikero w'akashopu ke mutuufu nga sina ne bagamba Kakaire omulimu ofeerinze. Kyokka gye buvuddeko ono yafuna omukisa okufuna empapula okuyita mu kitongole ekikakasa abakola ebyemikono DIT nga kikolaganira wamu n'ekibiina Balimwezo Community Foundation. Ne tugamba katugende mu makolero gano gennyini waliyo abaana bano abalina obukugu tubagezese we tumala bagezesa tulabe nga bayitamu tubawe certificate gye bayita workers pass eya DIT. Empapula za Kakaire yazifunye eggulo ku mukola ab'ekitongole ky'ebyemikono ki Directorate of Industrial Training kwe bakakasiriza abantu 211. Gye mbadde nfuna mulimu guno okufuna contract mu makampuni ag'enjawulo katugeze okusupplying ebimuli mu ma offices ag'enjawulo abasinga babagala ebbaluwa ne certificate eza registration. So mbadde sirina bbaluwa eyo ng'enkugira basindika mu makolero ne bafuna experience n'abanga oyo mukugu mu kukola furniture. Kati experience ekyo tumugamba nti kakati katujja tukusanga w'okolera tukwe-examining tulabe babyokola bituufu. Bano Minisita wa Kampala Minsa Kabanda yabakubiriza okwetanira enteekateeka za gavumenti ez'okwekulaakulanya. Ssente z'emyoga zikyaliyo, ssente z'abakyala zikyaliyo, mujja kubanga mwongera okulaba nga musobola okukola ki era okufuna akasente ako ate mwongere mu kino kye mukoze. Programs eza gavumenti minisita zayogeddeko ffe tujja kubawagira. Ofisi yange teriimu guzi teriimu ki wonna weeyagala oba bbaluwa oba recommendation ebekutwalawo jangu. Ssentebe w'ekitongole ki DIT Ruth Biyinzika akubiriza abakwasiddwa okukwatagana okumalawo ebbula ly'emirimu. Oli bw'aba afunye contract bakuwadde kusiiga bakuwadde kukanika olumu tosobola nagikola wekka weetaaga okwegatta ne banno ne musobola okugikola ate n'otunda ne banno. Kati oyinza okugamba nti kino kyakuyambako naddala abavubuka abalina obukugu mu mirimu egy'ebyemikono kyokka nga babadde tebalina mpapula zikakasa bukugu bwabwe.